Abaana bakatonda ab'omuwendo omungi basebo ne bannyabo wamu n'abaana mwasuze mutya. Mukama yeebazibwe olw'obulamu bw'akyatuwadde. Bannange abalina ebizibu nga bikuzitoowereddwa, bannange mugumiikirize kubanga bijja kuggwa, eyo process ya bujulizi. So nga tinabo Mukama baakoledde ebirungi bannange, musaanye okumwebaza okwebaza. Zo ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'omukaaga 2026. Kale essaawa bwezite buli ssabbiiti ku makya mbamba tuusaako omulimu gw'enjiri oba missionary report nga bwe guba gukoleddwa eyo yonna ffe gye tutatuuka. Omulimu gw'enjiri ssabbiiti eno guvudde mu Tanzania era nga guliko omutwe ogugamba eddwaliro ery'ebyamagero. Olugero lwa leero munnange lukwata ku ngeri Mukama gy'akolamu ebintu bye. Kale nze Rita Nola Walungama awo nno yendukanga okusunsulira, nsaba owulirize. Awo olwatuuka munnange nga babaawo ebyewuunyisa ebyaviirako okukolawo eddwaliro ly'Abadvent ku kizinga kya Zambia, Zimbabwe. Ekitundu kino Zanzibar kisangibwa ku Tanzania ku lubalama lw'ebuvanjuba bwa Africa. Omuwandiisi agamba emboozi bweti bwe yatandika mu makkati g'omwaka gwa 1980 era y'ensonga lwaki bambi balireese nate tuddemu okulisondera ku ssente okuyita mu kirabo eky'13 bambiriddemu okukolebwako. Omuwandiisi agamba nti bannange waliwo omu ku bakulu mu gavumenti ya Zanzibar, Chief Salif Hamad. Munnange yali agenyiddwaddeko ng'agenze mu Tanzania mu kibuga ekikulu Dodoma. Kigambibwa Sharif Hamad yali katikkiro ng'ate w'amaanyi nnyo ku kizinga kino ekya Zanzibar. Kyokka ate nga kigambibwa nti ye yali namba 2 mu kuliraana pulezidenti. Yali musajja w'amaanyi. Omuwandiisi agamba nti olunaku lumu omukulu ono katikkiro namba 2 wa pulezidenti wa Zanzibar munnange yagenda n'awulira bubi nga teyeewulira bulungi ng'anafuye, nti waliwo eyamugamba n'amuwa amagezi nti agendeko ku kalwaliro k'aba Seventh Day akali okumpi awo, kaali kumpi nnyo ne Paaliyamenti ya Tanzania. Kale pulezidenti olw'embeera gye yali awuliramu munnange teyalwawo era n'agenda mu kalwaliro ako. Agamba nti ng'atuuse mu kalwaliro ako yasanyuka olw'okubudaabuda kwe yafuna era wano mangu nnyo n'abuuza mwe baani. Awo bambi be yabuuza ne bamuddamu tuli ba Seventh Day ab'olunaku olw'omusanvu. Katikkiro n'addamu n'ababuuza nti ekitongole kyammwe kiriko obukulembeze? Bambi bamuddamu yesebo tulina obukulembeze. Awo nno Katikkiro kwe kubuuza nti bwe mba mulina obukulembeze tuyinza okuggulawo ekintu nga kino eddwaliro ku kizinga kya Zanzibar? Wano bamuddamu nti yesebo tusobola. Emboozi eno wakati w'abasawo n'omukulembeze ono Katikkiro munnange baatwala okusaba kwe yasaba eri Tanzania Union Mission ya SDA Church. Abakulembeze baasanyuka nnyo olw'omukisa guno ogwali gubaweereddwa kubanga bagamba nti okutwala enjiri ku kazinga kano tebaali bangu, nti okuva mu 1930 abatunzi b'ebitabo bokka be baasobola okugendayo, anti abantu abaali basinga obungi ku kazinga kano munnange tebaali bakristaayo. Kale ng'enjiri abakulembeze ba Union ya Tanzania balabanga enjiri egaanye, agamba omuwandiisi, kale basalawo okutwalayo ebintu eby'enjawulo okusindikangayo abasawo bayigirize abantu ku bikwata ku kunywa omwenge, taaba, okulya embizzi n'ebirala bingi. Era omuwandiisi agamba nti munnange enteekateeka eno munnange yali ekutteyo era nga esiimibwa. Kale nga balina baagala okuyitira awo batandike okuyigiriza abantu
obukristaayo wamu n'ebyobulamu. Kale omukisa bwe gutyo bwe gwajja okuyita mu Katikkiro ng'abawadde omukisa okutwalayo eddwaliro, abakulembeze ba Tanzania Union Mission baatuula obufoofofo okunoonya engeri gye bayinza okugulawo eddwaliro. Abaganda tulina olugero olugamba omutamiivu waakola ki? Waakuwera. Kale n'abakulembeze baatumayo bangu nnyo bammemba 3 okusisinkana Katikkiro ono mu ofiisi ye. Guno gwali mwaka gwa 1986. Kale olwokuba eddwaliro lya SDA liri yasanga eTanzania lyali limujjanjabyeko, yambamanya mangu era n'abagamba nti ayali agadde eddwaliro eryo liggulwewo mangu nnyo. Teyakomuuko Katikkiro n'alagira ekitongole ky'ebyobulamu ku kazinga ka Zanzibar okukkiriza ekiteeso kya pulojekiti eno kye yali ateesezza. Tugamba tutya bannange? Naye nga mumanyi munnange, newankubadde Katikkiro yali alagidde enteekateeka ya pulojekiti y'eddwaliro, bannange ate ekkanisa teyaweebwa lukusa. Minisitule yagaana omuwa olukusa. Kale nti Katikkiro bw'amanya ebintu bino nti minisitule yali tennaba kuwa lukusa lwa kuzimba pulojekiti gye yali asazeewo, yabiyingiramu era nekikolebwa. Bannange ebyo Mukama byakola. Kale Katikkiro bw'akiteekamu amaanyi, bannange mulowooza kyakolebwa ne baweebwa olukusa. Mumanyi sitaani tasemba era taswala. Bannange ng'olukusa luweereddwa ekkanisa ekizibu ate ekyaliwo, mulowooza baalina ekifo aw'okuteeka Seventh-day Adventist dispensary? Tewaaliwo. Kale nti kino kyabaleetera okutuula, okutabagana, okukwatagana. Wano we bajjukira omubuulizi oli ow'enjiri ey'ebitabo eyali yagendayo edda emyaka nga 5, kubanga yali abadde ku kizinga kino ebbanga eryo eriwera bwe lityo. Baamusaba anoonyeeyo ekifo we bayinza okuteeka eddwaliro. Bannange ebintu bya Mukama byewuulisa naddala ebikwata ku mulimu gw'enjiri. Omusajja omubulizi w'enjiri bambi ng'atandise okunoonya ekifo awayinza okugulwa. Bannange nga tasisinkana wooteeri eyali ey'ebizimbe ebibiri nga byali bisangibwa ku njuyi ez'obukiika ez'oluguudo. Omusajja agamba nti munnange ebizimbe bino byali bimaze emyaka 2 nga bitundibwa. Amawulire amalungi, ekkanisa bannange nga teyeewangulira bizimbe ebyo. Munnange ekkanisa yamala neegula ebizimbe ebyo. Kale okuyita mu Dr. Josia wansi w'obulabirizi bwe, bannange ebizimbe bino baabiddaabiriza. Era ebamala obiddaabiriza, wamma ggwe ne baweereza ebyuma okuva ku lukalu. Ebyuma ebijjanjaba ebirongoosa byasindikibwa. Dokita agamba nti ate n'afuna n'olukusa okuteekawo edduuka ly'eddagala eritundibwa mu ddwaliro. Omuwandiisi agamba bannange mu mateeka eddwaliro ly'ebyamagero lino teryalina kutunda ddagala, abantu balina okufuna obujjanjabi bwa bwereere. Naye nga bannange tebalina bye bajja ssente ate zisasula abakozi. Kale balina okutunda eddagala lino ate bafiseewo n'okugula eddala. Si weewaawo naye nga bagamba ekintu kyandibadde kya bwereere. Omuwandiisi agamba nti Mukama mulungi ennaku zonna. Eddwaliro lino lyamala ne liggulwawo mu Zanzibar mu mwaka gwa 1988. Ennaku z'omwezi zaali 31 Januari. Amiina. Kale kino kyasanyusa nnyo Katikkiro wa Zanzibar. Yasanyuka nnyo n'okusanyuka ennyo yasalawo ab'omu maka be abaana be bonna obujjanjabi okubufunirangaawo mu ddwaliro eryo. Okumanya eddwaliro lino lyafuuka ery'amagero, ery'ebyamagero. Munnange omutwe nga gwadde gugamba nti lijjanjaba abantu ab'ekitiibwa ab'omuwendo nga mwotwalidde ne mukyala wa pulezidenti wa Zanzibar ajjanjabiraawo ssaawa oyo yekka. Omuwandiisi agamba temulabanga ekyo kyamagero nnyo bannange.
era wano ye dokita wagambira nti eddwaliro lino munnange yalyeyitira eddwaliro ekyamagero kya Katonda. Alyeyitira ekyamagero kyaki kya Katonda. Lwaki Dr. Jose agamba nti nno si yali nkola ya Katonda okufuna eddwaliro eryo, newankubadde nga alina kye yakolayo naye si ye yalitandikawo, yali Katonda. Kiki kyotandiseewo? Kiki kyokoze? Gwakitandiseewo oba Katonda? Olw'omulimu gwa Mukama kibuuzo kize gy'oli. Omuwandiisi agamba eddwaliro lino limaze kati emyaka waayogerera bino emyaka 4 nga liri mu buweereza obukulu, lijjanjaba, libuulira enjiri. Obuzibu bwe buvudde okubateeka mu kkooti eno bambi ebizimbe bikaddiye byetaaga okukyusibwa. Kino kitegeeza ki eri ffe asobola okuwulira omulimu guno? Kitegeeza tufuuke ekitundu ku lugero luno olw'eddwaliro lino ery'amagero. Si kyekyo nga tukola kiti, nga tuwaayo ekirabo ekya Ssabbiiti e13 mu kkooti eno. Nkusaba bambi awo ku bbaasayi awo awali 13th birth beerako kyoteekamu bambi tokoowanga, kubanga bw'onooteekamu ekirabo ky'ogenda okuteekamu kigenda kusobozesa ebizimbe bino bambi okuddaabirizibwa, okudda obujja. Si weewaawo bigenda kufulibwa eby'omulembe. Si weewaawo nkusaba okwano toweerabira okuteekamu ekirabo kya Ssabbiiti e13. Mukama asaba akumpere ky'osinga okwagala. Happy Sabbath.